Yes, nabagita Fadi TV ugimwasibye mutya muri mutya muna bagifollowinga namwe abasubscribinga ne munyigane kade ndi mwakola kyamanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kade mbane updates ezinavali mbana amawulire agabagatambula okwetula eggwanga lyatu Uganda munange yabo obukadde ebisatu wa Pastor Tom Mugerwa ebyongedde okubanga ebintu byongera okubanga bitabuka kooti n'abakubanga esalawo ekyenkomeredde eyabba obukadde ebisatu mu kisenge kya Pastor Tom Mugerwa emutundwe kooti eragidde addemu awozesebwe ensonga tezinnagwa ebintu bikyagaanye okubanga biggwa kooti tinaba kubanga ndoze musalirawo ono tinaba kubanga emusalira ekibonerezo ku nsonga eyo tutumanyi Pastor Tom Mugerwa ye nga yateesa ki kuba ebiseera ebisinga oluusi abantu bano bati abawaabyeyo omusango osobola okugamba nti njagala andiire esente bweziti n'akola ki n'akuliyirira naye Pastor Tom Mugerwa alabika tannasalawo ku nsonga eno jjukira mabegakaawo Pastor Tom Mugerwa babadde bamuliwo ku social media ku nsonga z'ensimbi ezaziyita mu non-governmental organization oba NGO ensimbi ezibagamba nti zayingiranga nga zirina kutaasa abantu eri abalumiza bagamba nti Pastor Tom Mugerwa mbwine essomero erisomesa abaana ebisiike era ng'ebisiike mu ssomero eryo nti baba nti kugamba kifumba mutuku efumba mutuku wabula eyali abbye obukadde ebisatu bamukwata naye kooti twategeera oba obukadde ebisatu obwo bamusanga nabo oba yali amaze okuba nga abusipendinga oba yali abuguzeemu ebintu ebikalu kubanga esente yazijja mu kisenge jjukira mabegako omwaka oguwedde poliisi yayita Pastor Tom Mugerwa ku kitebe ky'abambega wali saliza wali ekivuli nga bamubuuza ku nsonga z'ensimbi ezitubidde ku akawunti ze eza banka abantu bangi bavudde nga bagamba ati naye kooti lwaki yeebuuza lwaki Pastor Tom Mugerwa nti yali alina obukadde ebisatu mu kisenge awaka kubanga obukadde ebisatu obwo lwaki oba tobutwala oba tobuteeka ku akawunti mu banka bantu bangi beebuuza oba bwekyava kino ekyokuba nti no yali alina miliyoni 3 ewaka mu kisenge sente ezo ziba nnyingi kubanga agamba nti baazijja mu kisenge mwe baazijja obukadde obwo ebisatu ono alyoka abubbe essaawa zino gwe baakwata naye ng'ate jjukira kooti ekyamunoonyerezaako lusonga nti alina ensimbi empitirivu zituddewo ku akawunti zitubidde okwo zibembedde tetumanyi ekyamazima wajje bigenda kubanga bikomekera kubanga nze mbadde manyi guno omusango baagugalawo dda ekyamazima mbadde manyi baagugalawo dda naye kanze olunaku olweggulo okuba nti gwebalumiza okuba nti yazibba oba yazibba kubanga bagamba nti tebamulumizaawo bulala bagamba nti yazibba naye kye batoogera ensimbi bamusanga akyazirina oba ali aziguzeemu ebintu ebikalu yazisipendinze kubanga obukadde ebisatu oba ogambira busipendinga osobola busipendinga n'obumalawo mu lunaku kasita obeera ng'ogambye eggulamu bintu bikalu ttaka bwe bityo oba osobola obusipendinga n'obumalawo bantu bangi beebuuza bapasita nga balina ensimbi empitirivu era abantu bangi bagamba nti bagatandikawo bizinesi za kyaki kubanga zifuna kiralo bapasita ensimbi bazifunira ddala ensimbi kuba obukadde ebisatu kubanga buli waka mu kisenge ziba sente empitirivu essaawa zino ndowooza poliisi yagezaako okuba ndowooza kugamba bannamateeka ne kooti bageza kubanga bogerezeganya ne Pastor Tom Mugerwa oba Pastor Tom Mugerwa ye yagamba kikooti kyayagala kubanga ebiseesinga oluusi bw'oba olopye omuntu kati ku nsonga nga zino eno oba olina okuba nga ogamba kooti gwe kikyoyagala okusonyiwa omuntu oyo biba byakuteesa nemuteesa onogamba oba akuliyirire oba akole ki oba nogamba kooti anjaga musiba ebbanga bweriti oba kooti y'okusalawo okulaba ekibonerezo omusango gwe yazza yeetaaga kibonerezo ki nze mbadde banyi bamusalira dda omusango nga munange ensonga zeezo miliyoni 3 omuyayi yazikukunula mu kisenge wabula omuntu ono alabika muntu yali wa munda yali muntu wa munda wa Pastor Tom Mugerwa. Pastor Tom Mugerwa alina abantu bangi nnyo abamubeeranga ku lusegere abamubeeranga ku lusegere nga bamukwawo byakolanga nabo otandikawo kyaki eno
ne batukesanga akola kye bamwefuulira kubanga ndoza mujjukirako mabegakaawo ne musajja mukulu eryafuusa ekizibu agamba nti ne Pastor Mugirwa mbu yamuyisanga bubi yavaayo nga ayagala kooti ekwate Pastor Mugirwa avunaanibwe olw'ensonga nti baamufulumya ku kyaki nga bamukuba oba yali agenze simala kubanja ssente yagendako n'alopa n'agamba nti yali agenze ku kyaki okubanja essente esente ze yakoleranga bamufulumye bamukuba bukubi wamaka guwedde ndowooza lwakuba statement zo kyalinze zantabula oyo yagamba mbu bamukuba bubi nnyo mu kifuba era yalumizibwa era nga ayagala Pastor Tom Mugirwa poliisi emukwate jjukira oyo naye bali bamuyita muzaale oba bali bamuyita muzaale oba linnya lyabwe lityo yali agala kugamba yali omu ku abo abaatulanga akakiiko akakuŋŋaanya essente ezisonderwa mu kyaki ekimu noono ndowooza bwe kimu bali bakimanyira ekitambulamu ezimu ndowooza nga baziteeka akawunti mu bbanka endala nga zitwalibwa waka kati naye yazijja mu kisenge wabula kyesekakasa bulungi ono alabika naye yali wa munda kubanga baba atuuka mu kisenge kya Pastor Tom Mugirwa kiba kitegeeza nti ensimbi yali amanyiwa we ziteekebwa era mu nnyumba yali atuukamu bulungi ennyumba ya Pastor Tom Mugirwa munange ensonga zeezo ezimu ku ezo ezitambulatambula akadde kano ku bitebagalo ku mitimbagano gya social media era nkwebaza gwe ne yasubscribinga n'onyiga kale nti wakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga bagita Faad TV like ate commenting sigala nga ogyekuumiddeko ensonga zeezo Pastor Tom Mugirwa yali agala okubanga amutwalako miliyoni 3 baamukaba kiga ne Pastor Bujinga yabba obukadde 6 bamukwaba bakuŋŋaanyanga essente bantu baali bavulenga bagamba nti lwaki Pastor Tom Mugirwa tasonyiwa musajja ono ensonga mbu essente zandiga endiga nti zezisonda asinga bagamba nti waapi Pastor Tom Mugirwa yandiba nga alina bizinesi ze endala eziyingiza essente mulowooza balya kunjiri kwokka alina kusina ne kyaki zaavuka bizinesi bapasita bangi bavuga amamotoka empya n'enkadde bayola ssente empya n'enkadde emotoka bavuga mapya bavuga ga bukadde 7 otuuka nga ovuga emotoka ya bukadde 7 si kyangu zoba oyingiza olunaku ziba ssente nnyingi osobola kuba ng'oyingiza obukadde nga 50 nga z'oseevinga kisobokera ddala bapasita bafuna ssente endiga zisonderera essente ng'oyinza okulaba bw'oba onusunusu n'ogamba bwape buno ate Pastor Bujinga ye takyakwata na bunusu nno yayagala mpapula ne bannaye Uganda akati munnaye bye Pastor Tom Mugirwa yagaana okubanga asonyiwa omuvubuka ono newankubadde bantu bangi obudde nga bagamba nti asonyiwa omuvubuka bw'olwokuba mbu omuvubuka ssente ze yatwala nti zaali zandiga abalya Pastor Tom Mugirwa ne bizinesi z'endala nga kyobalaba ensimbi ezo yali aziteeka waka kubanga ne ku akawunti kuliko ng'oba oli awo ziri ku akawunti zeza kyaki kale abasinga bo nga balowooza nti nazo zaaki nazo zaasondebwa ndiga ezaali awaka gye binaggwero n'awulira naye ng'ensonga zeezo ezimu ku ezo zitambulatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media baamukaba miliyoni 3 yali azeezebise nga ayagala kuwenyuuka kudduka yali ayagala kufuluma Uganda ne bamukaba bamukwata ne bamufuna mu ttaano zaabwe era ebbanga lina badde nga mukomera eggulo bakoze ki kooti yagambye addemu awozesebwe bagenda kuddamu akola kikutula mu musango gwe kuwozesebwa kwongera kuddamu kuguyitaayitamu balina babiri ndowooza bali babiri naye ono yasinga obukulu ono oyo yayingira mu kisenge n'akola ki n'agira n'akuŋŋanya omusimbi gwali mu bbaaga miliyoni 3 sente nnyingi nno miliyoni 3
sente nyingi zaali mu kisenge kya Pastor Tom Mugerwa myezi yazikukunula kyali naye si mwangu nongera mu kisenge kya muno ssebo mugenda kujjayo nsimbi osanga natale mwangu anza n'okukuttirayo lwakuba Pastor Tom Mugerwa eti yakola kiti yafaayo akwira bukubizi poliisi ng'emukima mpaka na kaakati akyaliyo muzaale waliwo gwe bayita Simanga Dominic wa muzaale yali yabwetebweti naye gyali yabeerangayo eyo ng'awaga okuba simanyiwa gye yakomera oyo ye yali ayagala Ssebukooti eyise ekiragiro baggalewo kyaki ya Pastor Tom waise ezaali emutundu eya MCF ng'ayagala nti ndegalwe ng'agamba nti baamuyisawo be nga bamufulumya kyaki ate ng'ali agenze kubanja nsimbi ze yagamba mbu yasigala abanja essente ku kyaki Pastor Tom Mugerwa kyeyawakanya ensonga zeezo mwongere okuba nga mugifollowinga abali mu ggwanga erya Iraq Baghdad mu Iraq awo abali Kampala mu ggwanga Uganda namwe embeebaza ne bagamba nti mwakola kyamaanyi okuba nga mukikumirako bagita Faadi TV yuki binagwerawa binakomekerawa ensonga zizo obuzibu bwa zedda omusajja watu Pastor Tom Mugerwa bintu byongedde okuba nga bitabuka ku saidi ye kosa nogwe yakwata nga ba ensimbi mu kisenge ke bamugwata lubona ssebo ng'azikoze eki ng'azikuŋŋaanya ayagala kudduka kuwenyuka misinde ne bamukaba wekapa ne bamufuna awe byakoma mwongere okuba nga mugyekomerako ate n'okuba nga musubscribinga munyige kade tuli nsulayo koti egenda salawo ki ye Pastor Tom Mugerwa asalawo ki kubanga alagala kataliredde kuba nti najjayo omusango kutaliredde kuba nga gwe drawinga okulabika nga basonyiwa omuvubuka oyo obaya bulungi Faadi TV gye mpagala nnyo mwera like nga comment